Akatambi ako kalimu omusajja before and after nga poliisi emukwata bakamumenyera ennyumba n'abaana be tamanyi gye bali era nga ali mu kkuba mulanga ayambibwe tamanyi baana gye bali. Kati nze mbadde wano leero naku lwa Sande tuli mu kutegeka kuzza abaana ku masomero school fees zitudde ku buyampi kwegamba tuli awo tuli mu kusoberwa naye munnanga ate ogenda okulaba nga ate waliyo omulala kati omwami oyo yabadde akaaba. Kati waliwo obutambi bungi nnyo bwempuletedde omulundi guno naye nga bulimu ebiyinza okujja mu maaso. Njagala obuwulirize bulungi nnyo nti bulimu ebiyinza okujja mu maaso eyo era byonna mbikuleetedde katutandike bwe tuti ndowooza. Atukwatidde wano bantutte mu Lubigi ku poliisi y'omu Lubigi. Poliisi y'omu Lubigi eyo yeyanjijeeko emitwalo emeka 5. Njogera sitya ggwe nga ntya Katonda n'ekipapula kya bondi kirabika kye kino kye bampadde nga bandagira mbu nze nina okuddayo okweripotinga ku bintu ebyange ante ne ku baana abange essaawa zino bennoonya nga sibalaba nga sina nawe ngenda kutandikira. Imagine wallahi nga bondaba bwenti bwe nasigadde mu bulamu obwensi. Era nsaba omuzira kisa yenna nze sisobola kulaajanira gavumenti eno kubanga bino yatususizzaako mobo justice. Nze ndaajanira munnayuganda munnange omuntu wa bulijjo nga bwe ndabanga muyamba abantu nga bwe ndabanga muyamba abalala nange bwe mbadde nsaba mutuyambe. Kakati oyo alaajana kuyambibwa waliwo abaali basanyuka omukyalo oyo akatambi twakazannyako naye akatambi kano keewunyisizza nnyo abantu. Sinaka kasoba yeye ddala naye bw'aba yeye muganda wange. Byagenda fuwe njaga. Bino byabalere si byabato. Bannayuganda balina okukakasa nti ejjanzi teribuuka na nzige. Kati oyo agamba nti munene bino byabanene si byabatono yalowooza y'omu ku bali. Ennyumba zibadde 2 zonna nga zabapangisa naye nga nzaliddwa wano nkulidde wano jjange yagula wano mu 1900 Museveni yagenda okujja nga weebali. Naye kigambibwa okuba nti omukyalo oyo y'oli eyagamba nti Bobi Wine agenda afuuwa enjaga. Kati olwo bamaze okumumenyera obuyumba bwe alaga afiirawo era nga talina wakuluupa Museveni. Tugambye sirina mulango gwekuba wabula nkowoola Katonda yatonda eggulu n'ensi yekka kubanga Museveni yennannyini buli kimu. Teri gy'ogenda kuloopa tebamulopa tebamuwaabira naye Katonda yatonda eggulu n'ensi asobola otulwanirira yaba tukwatira ku musajja oyo. Teri gy'ogenda. Kakati munnange nga tumaze okuwulira emiranga gyabo naye ng'ate abamu ku abo be bamanyedde ebintu be bamu ku baaliyo mu kulayira kwa Museveni era be balangira Bobi Wine okufuuwa enjaga. Kakati waliwo omuntu omu yalikodinza akatambi nga nnyonnyola kubanga waliwo abamu abalowooza nti Kyagulanyi ali bubi nti bo be balinga abaali bamuyamba okubeera mu struggle naye kati waliwo bannaffe abasobodde okinnyonnyola. Kati waliwo obutambi bulala bungi nti bulimu okwewera okutta bulimu okwewera okwerwanako byonna maasa. Wine bamumenyedde ennyumba ye kati gakaaba gakomba tamanyi wakudda famire ye eri mu miranga myerere. Omudaala gwa Shalom gwo bagusenzeewo dda era Shalom simanyi bambi kyagenda kukola ate ye Solomon Kampala wabadde ayiyiza ennyumba yonna bagimenyeemenye ate babbi ebya babbi byo bibi. Bannayuganda bangi badde nga babuuza Bobi Wine nti Bobi Wine yazzaako ki? Jjukira bannayuganda banabadde babuuza Bobi Wine bali bulungi balina buli kimu kati badde babuuza Bobi Wine ono aliwo bubi anyigirizibwa nti ozzaako ki? Okitegeera nga kiraga nti bannayuganda badde balwanirira ye naye Bobi Wine ndowooza ne yeesuulirayo gwa Naggamba nalowooza bo bannayuganda banaamulwaniriranga ye abe bulungi ye ne famire ye beeyagale. Okitegeera babaana baabwe mbu bagende baffe nga ye Bobi Wine abaana be bali bulungi. Okitegeera mbu balwanirira ggwanga bwe batyo. Bobi Wine bwe twogerera tamanyi kyakuddako. Bobi Wine ne famire ye ne basenga be basobedde waka ne mu kibira kibi nnyo nnyo tetumanyi Bobi Wine kyazzaako. President Museveni Yoweri Kaguta tukabulwa mbadde nkusaba ekintu kimu ebiganda bino lwaki tobita byonna n'obimalawo. Ebiganda byankwe
biwukawuka tebitegerekeka bitte bigobe mu Kampala buli Kiganda we kiri kigobe bimenyera amayumba bitte nete tumanyi kulwana. We don't know how to fight. We have to fight. How do we fight? Nabagamba aba atuusi Museveni atumenyera mayumba aliko appointinga bana Abanyarwanda abateeka mu nsi yaffe kintu kyangu nnyo. Mumusoke mu nnyambe tumulwana psychologically bongo tunoonye ente zaabwe tuzitte zonna we ziri. Nze kankulage kankunnyonnyola obitegeere. Ebyo byenkugamba okukola mbijja mu bo bennyini. Nabagamba nze nkwata Museveni yennyini gwensoma nenkubuulira ekyokukola ate tubikola atulaba. Museveni waba ayagala otulwanisa atulwanisa wati Abaganda bano twagala bafuula baddu mumpulirize bulungi. Nabagamba nze omwana wange Alhaji Hussein Kyanjo alina ebigambo byayogera yagamba wati Museveni tugenda kusonyiwa ebirala byonna mga nakusonyiwa okumpa obutwa. Namugamba nina kye sikusonyiwa. Kiki Kyanjo kyataasonyiwa Museveni? Yamugamba sikusonyiwa kufuula baana ba Buganda basiru. We shall never forgive you. Okuwera making other children of Buganda, the Basoga Bachiga, Bateso, and others. No bafulanga ba idiots. Obazanyisanga o yagani babira useful idiots. No biranga balinga ba maube. Kati ye point kwe tusinzira okulwanisa aba abasajja. Museveni akola wati nga atulwana. Atulwana economically. Njaga muwulirize bino ebigambo mubiwulire n'obwegendereza. Wallahi bino ebigambo byange bya makulu nnyo singa obo byekutteko ate singa obo biwuliriza. Nabagamba mwe Baganda bange. Ebiseera ebisinga ffe n'ebigambo byetwogera gana amagezi gatuweebwa buweebwa nga gava ku bajjajjaffe ku nsibuko ne gatuweebwa tubeere nga tugakuwa osobole okwerwanako. Mukwate ku screen temwenyooma totuula. Mwakikoze bulungi leero tuzze tubakubye abruptly ate tebatusuubira nti tujja. Kati njagala muwulirize n'obwegendereza. Museveni atulwana atya economically. What? Yasooka n'akwata buli kintu ky'Abaganda ekivaamu ssente n'akissa ebbeeyi. Weba season nga tugenda kusiga ebijanjaalo bibeera waggulu nnyo, kasooli abeera ensigo zonna zibeera waggulu. N'okuleeta ensigo za nadi zibeere nga zireplacinga ensigo zaffe ezaabanga ku mbala. If I'm to ask a question, waliwo omuntu yenna asimba nadi namusimba ne mu season endala nadda. Nsigo za nadi ozisimba eno season eddako inakuddayo ogule buguzi. Nimba oba sirimba mwabalimi mumbuulire abalima. Bazi zonna eziri ku luguudo lwa Bombo Road Masakalo, Bombo Road Matuga. Matuga ani yagaba eyo yonna ekyererezi ekya Wetland eyo okuba mu kati amakampuni. Sijja no Museveni. Namave si lutobaze luwedde mirimu. Lutobaze namave. Ani ya precipitating okutema ekibira eyo nneme eyogera ani ya precipitating okutema ekibira ky'amabira ffe kye twakula tulaba. Ani atemyetemyemu ennyanja agitaddemu paddocks ne poloti. Ennyanja bagyegabanya bagiteekamu poloti. Muli mu kwegabanya ennyanja nga muganda bantu gamba nti bazimbye n'okeera ku makya n'omenya omuntu abadde ku ttaka emyaka 3. Otegeera mboli mu poliisi gwe mwesije mwefuula abantu ab'enjawulo. You are thugs, you are idiots. Nomenya omuntu gwe kankubuulire bali abantu abamu bajjajjaffe tosobola kera ng'ate mugenda kuzimbawo obutonde bw'ensi babuleke bwonooneke. Let me go ebyo bya kisiru era n'ababyogera beetagana kukwata bukwasi n'obateekamu sense. Ensi government is supposed to plan for its people. Kankubuulire gende Netherlands ensi eri ku mazzi ne ku nnyanja kwennyini bazimbako. Teri hoteri ziri ku mazzi wano mu Uganda nga bazimbe Kalangala. You plan for the people. Bwe baba bazimbye mu ntobazi temubamenya with impunity because you are a government. Mwemba musobola okera ku makya ne muzimbira Anita Amongo ne mugulya generator ya $7,000,000 ne muwa Mpuga $5,000,000 ne muwa ba commissioner $1,500,000 ne mukwata $1 trillion namba ne mugiba nga mujegabanyizza mu mwena. Temusobola kwata $5,000,000 ne muzimbira abantu abo mayumba ne mubalilocatinga ne mmenyawo awo ne mukolawo spring. Woteri ye Munyonyo mwakwata oluguudo lulamba ne mutwewozesa ssente nga bannayuganda nga mukola woteri yammwe. N'olwaleero mu woteri yammwe eyo ne bwe tugendayo olwaleero bannamawulire bali mu kuyiwa ttaka mu nnyanja. Yes,
bali mu kuyiwataka mu nnyanja ne kati bali mu kuyiwataka mu nnyanja leke Victoria emunyonyo ku hoteri gye muyita eya Sudiru ng'ate si ya Sudiru. Mulowooza nti bannayuganda bannayuganda bagenda kubasiriikira, naye I can assure you bino ebigambo mbibagambanga without fear, kubanga we absorbed the fear. Mbabuulira, Ugandans will rise, and when they rise, the comfort you are living in will be absorbed into oblivion. Bannayuganda bajja kusituka, naye olunaku lwe balisituka bannayuganda, eyo comfort gye mulimu, akakamanyiro ke musitudde, okwo okwejovaana kwe muliko nga bwe munyigiriza omuntu omutaddeko omusolo gwa ifirisi tannafuna buweerero ne wasula omumenyeewo. Now you want us to sanitize that stupidity. You want us to come and emasculate, have decorum, have language. Ngamwe mumenya abantu 100 naye temunakwata abayiwa ssente biliyoni emu miliyoni 7 ne mulowooza ntutegeera abalowooleza eggwanga abateekerateekera eggwanga bo temubaliiko. Omanyi wotele ziri mu nzizi ez'abanene? Omanyi wotele ziri mu nzizi ez'abanene? Nomenya amaka g'omukazi alina emyaka 6 olw'okuba yeggwe akankwasa. Ogwo omulimu gw'olina nga head of NEMA wagufuna ota, do you qualify? Era wabidinga otya? Era muteekayo mannya gammwe na gye mwava na baabazaala, wawandiika lupapula kinala nawulidde oyo profesa. Gwe profesa lupapula ki lwe wawandiika ku environment ya Uganda, ku pollution ya Uganda lwe wawandiise, oba lw'olina mu department yo? Ensi yonna eri overly polluted. okuwa omulimu osooka kuwandika lupapula. Ate bw'oba ogamba nti oli professor, you must have a paper on your country on the environment. Which paper does he have? Mukutte eggwanga mulifudde nti because you are muli baggwanga limu, muli bantu bawamu, mulowooza nti ligenda kuba reduced to the power of the gun. Mukozeseza impunity. But I can tell you that the voices of reason will rise, and the day they will rise, your comfort will be in oblivion. I can tell you, quote me, your comfort will go to oblivion the day the voices of reason and Ugandans arise together and realize that they can actually topple that madness. You cannot afford a country crippling with an economy. You cannot affect, you cannot break it that way they were. Engeri gye bali mu kumenyamu ensi eri unacceptable. Toyinza kubanga you are displacing Ugandans ng'ate okkiriza barefugee okuyingira mu ggwanga lyaffe. Tosobola gamba nti bannayuganda obakutulakutula obafudde momboze ng'ate gwe mwennyini okeera ku makya n'owanika ekifuba n'ogamba nti balete barefugee tubayambe wantu ina space. Mubigamba bani? Waizo tusibule tuve wano. Lino eggwanga kankubuulire gye n'Omuseveni ne famire yo temugenda kulitwala. Gweoyinza okuba wasobola okubuzaabuza bannayuganda bakadde baffe bajjajjaffe naye ne mukubabuzaabuza kati babiraba bulala. Babiraba bulala. Tetuyinza kubanga tugumiikiriza obwannakyemalira abo naye kati ne mulowooza nti mugenda kutureducinga bannayuganda kuba momboze. Mubagobye mu mataka gaabwe amatuufu, mubagobye mu mataka gaabwe amalamu, mubefudde ababaguzeeko buli kimu. Buli kyalo kati wano mu Uganda kuliko Abanyarwanda bawola ssente. Buli kyalo. Ate babanzi natyogerako wano bazikola. Ate bazikola wa? Tebalina miri. Era mukuwola bazze kubba bintu by'abantu. Kuba kuwola miliyoni n'omuwandaga muntu oli muvuzi wa boda mu myezi 3 boda n'akitwala n'ekibanja kyo n'akitwala kye wagula. Bali wano banyaga abantu. Okay. Abantu abakulira mu lands okuwerula Ephraim yali compensated lwa lutobazi. Ababaka ba parliament ba minister banyagulula mu kuzimba bypass, sente zaali nyingi nnyo zasasulwa mu compensation. Lwali lutobazi ne balukolako ebyapa, ng'ebyapa balukoze nga batesisi bamanyi bagenda kukola oluguudo. Abo nga mwaba compensate nga gwe mwabali mwe gwe mwabagwera nti muli bannemu. Mulekere okuzanyira ku bulamu